Let people live their life. Let people be in peace. Let people be what they are. Let people live their life. Let people be in peace. Let people be what they are. Mwine dembe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange kinumira muli nensirikira muli. Naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye kikyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda wange abadde wanagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiiraano abangi sibamanyi nabbamanyi namwe mulabe kati mumanyi nakumanyi si musango okumpagira si musango okwidentifyinga naffe naye bonnange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi so mutuyambe mwogere ebintu ebituweesa ekitiibwa mutuwonye okutulangiranga ku mikolo nga wano kisoose kibagamba leero kibagamba buli ekirala abatatutegeera mulamwa gwaffe ki people power kiri ku ki NUP kiri ku ki bannange tetuli batemu tetuli batyamu tetuli bawemuzi tetuli bawagizi ba bisiyaga tetuli bantu bawakozi ba ntalo wabula twagala nkyukakyuka mu Uganda tunuulira oluguudo olwo nga nzija ate ng'enguudo mu Buganda ne mu Uganda olina okwetoola nyingi nnyo wano mu Uganda kansa aliwo wanguzi okusinziira ku biwandiiko bya Uganda Revenue Authority tufiirwa triliyoni namba triliyoni ze biliyoni 10 biliyoni erimu miliyoni 10 ezo sente zibulira mu nguzi tulina road network oba amakubo gonna agetoola Uganda ag'ettaka n'agakolansi kilomita ziri 3,600 ezo sente zokka kyazibabba singa zikwatibwa neziteekebwa ku nguudo zisobola okutereeza enguudo za Uganda mu myaka 3 nga buli woyita ziringa ze London ekyo kisoboka ab'Ebongereza mukimanyi nti Uganda ngagga nnyo mu byobugagga eby'omu ttaka ne mu bantu abagezi ngaffe munnange tuli bagezi lwakuba embeera gye batusibyemu so netwagala okukyusa ebyo twagala okukyusa amalwaliro gatereere amasomero gatereere Bannayuganda babeere nga ne bojja nga tokkaanya nanga kitulwanirire ekyo ekyo kikyanzikayo nesimbewo basebo ne bannyabo sijja kubeera pulezidenti emaze emyaka 15 nga bampita pulezidenti sikuvimba sikwenyanyonyiza emaze emyaka egituka 2 nga ndi superstar nga musasula busasuza okundaba naye ebyo tebikasa abantu bwe baba bali bubi basebo ne bannyabo ne bw'oba mugagga otyanga olina obukadde bimeka naye nga weetoloddwa abaavu ng'weetoloddwa abaavu 99 nga gwe mugagga omu gwobeera omwavu ow'ekikumi enjawulo wakati wa Bungereza ne wano kiri nti ebungereza ne bw'oba mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba bw'ofuluma obeera ng'omugagga yenna onyumirwa obugagga bw'ensi enguudo ovugira ku nnungi bw'ofuna akisidenti oba bufuna ki amalwaliro malungi amasomero malungi naye ate wano ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo bw'ofuluma oba mwavu nga bano ba Eddie Mutwe ne bw'oba na ssente meka ne bw'oba n'obukadde bimeka ng'obutadde mu nnyumba ofuluma enguudo mbi era bamujjoyo Kamokya bamwambye kuva Kamokya bagenze ne balumba essomero lya fashion designer omuntu eyawangula ekirabo ky'ensi yonna ekyokuba omu ku bannakinku mu kutunga asobola okutungira essaati eryawo omuli mu dakika 5 n'ogyambala asobola otunga ekiteeteeyi ky'embaga first class ng'ali ku nnyonyi n'atuuka nga amaze okukitunga so yaweebwa emidaali egyo era enkola ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okututumula abantu ba wano abalina ebitone okwongerayo obuvunaanyizibwa obwo abadde akolagana naye okumala ebbanga abantu bangi bakolaganye naye bamuyita Madoyi Latif alina essomero lya fashion and design essomero baalirumbye ne bamuwamba alina emyaka 45 ne bamuwamba ne bawamba ebyalaani bye 5 ne bawamba n'abaana babadde mu kutendekebwa okuyiga omulimu ogw'ekyalaani so kyannaku nnyo nti kino ekintu bwe kituukawo bangambye ne munnaffe Ronnie Guns alina edduuka e Mulago naye edduuka lye baalizinzeeko mwannyinaffe Monix naye bazinzeeko ewuwe gy'abadde abeera Honorable Nyeeko ye baasusse bamanyidde mumanyiire tebamuwadde ekitiibwa kati gwe Munnayuganda ali eyo
babeewa omubaka basobola okuyingirayo ne bamenya ne beegiriisa nakimu. Bwe batuuse eri Kamwokya tebalina kye bafunyeyo okuggyako okuvandalizinga ekitebe n'okwonoona ebyo ebiraga, kubanga balina obujja nti National Unity Platform eyakabaawo jjojjoozi etandika eky'essomero eri kati bannayuganda bonna balindiridde okubangulwa mu by'obukulembeze mu Uganda, ate era n'okubangulwa mu butya bwe tuyinza okumamulako nakyemalira nga tetukozesezza muntu. Kakati olaba nga mulimu enge, mulimu fitina, mulimu obukyayi, naye mulimu n'obunafu obwa security organs zaffe. Baklayiminze nti babadde ne search warrant, naye bamanyi bulungi nnyo nti search warrant yandibadde served to the Secretary General, kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tekiringanga, era lwakuba twakwatibwa abantu bano abatalinamu elementary approach mu bitabo mateeka bwe gatambula. Abantu bano bandibadde eyo warrant singa babadde bagiina, tulowooza nti ne babadde tebagiina, bandibadde bagifanishinze ne Secretary General kubanga bamanyi watuula. Naye babikoze mu kwagala okwonoona, ate nga bagamba nti ebyambalo bya NUP bikozesebwa, ebifaanananga ebyamagye bikozesebwa era balowooza bya NUP. NUP terina byambalo bifaanananga byamagye, NUP erina byambalo byayo. It's our clothes, engoye zaffe zanjawulo mu marking, our paraphernalia is different. Eno giraba nti eriko logo ya People Power. Tosobola gamba nti eno logo ezifaanana ya military. Ya military na ya chuma, ya military police ya chuma, ndooza n'ey'amagye. Tolina buyinza bigattira. Kati bagamba nti byefaananize y'abaffe. Bw'obanga ky'oyogera kituufu, lwaki okwata Latif eyatunga n'otakwata Bobi Wine? Lwaki okwata Latif n'otakwata Bobi Wine? Ajambala ovulo kwatatunga. Kuba oli omuvunaana Katonda omuvunaana nti lwaki atungira oli ebimunyumira? Nti Latif lwaki otungira Bobi ebikola ki? Ebimunyumira. Ewa Latif tebasanzeyo ovulo wadde eki? Wadde emu. Ate no trend. Bw'oba oyagala kwata King Saha, kwata Kamiliyoni, kwata abayimbi bonna. Bonna bambala ngoye za camouflage. Ate nga bikirizibwa. Era mu nsi yonna eno wano bawulira nti n'engoye bazitya. Bobi abantu bagamba, abantu bakoogera nti Museveni afuze Uganda ne Bobi afuze Museveni. Bobi afuze Museveni wonna. Sinalitidde nti n'amagye gonda galinza otuuka wano. Nalitidde nti amagye gayinza okutuuka wano, obukulembeze bw'amagye. Batya n'engoye. Kurale za tamale mirundi tayambala kakofira kakamuhozi. Tebuliyo bonga tebabakutte. Buno obutiitiizi bamanyi nti katugendamu ekisooka bwe babalaba babanyiiza kuba bali very organized, tebalina bwe baali babbye, bafoot soldier tebalina kye baali bakoze. Bano abantu betwogerako bonna bantu balamu era tubateekateeka mu byabukulembeze. Gwoyinza omulaba nga foot soldier naye nga ffe tumutendeka okuba omukulembeze okutwala obuvunaanyizibwa okutwala Uganda maaso. Ate gw'ojja kumulaba mwezi engoye zayambadde omuyiseemu amaaso, naye abantu abo boolaba abasinga bayivu. Abalala ba bulijjo naye bategeevu okusinga n'abo abafuuwa oluzungu, naye beewaayo ku lw'eggwanga lyabwe. Mwezi engoye Bible mwejjira. Katonda alowooza agenda kutta Bible kyakwate abatunzi, kyakwate baani, ajjewo ekyengoye ezo okubanga okuvunaanyizibwa. Kati bagenzi baluma registration, buli awali kaadi zigwawo. Kati banoonya nnyo kuba yalina ekitabo oba yazirina ennyingi, tutandika okubawa nga tubagisorganizing registration, abantu bagana okubiyingiramu. Neeyo ku byala abantu abali mu kukyaza enkiiko za registration, ba RDC, ba RCC, aba poliisi, aba defense batandise okubatijjanya. Naye ng'enala eyali awo ng'ewandiisa nga teri agikwata ku mukono, naye kati okukijjanya kukoze eki?
kutandise abantu babadde abalala babakwata babuuza ani akulira process y'okuwandiisa abantu mwakawandiisa abantu bameka lwaki NUP yakawandiisa abantu bangi nnyo ate nga mu nnaku nya census yakawandiisa abantu 2,600,000 mumumanyi mutya bwe twakawandiisa ani abagambye nti NUP ewezeza 5,000,000 ezibakwasa abantu baffe false intelligence tetunawoza 5,000,000 process yakatandika ate tubuvaaka sike nyambadde akoberayo wakoowa naye kati ate ffe tebatukwata kubanze kati bwonkwata notanzita era bwenkomawo mba nako ku mutwe bwenkomawo kwa it is my right. It's my right. It's my right. Nkamba debuli wamu nga teriwe bagamba nti kakyano ate kati kayinza okubulaku kumayirotya mwana nkutire munsawo mwensooseno eno nesooka matya emba nakumpya awendendera wentakuoma nendakunoni nga ntaku ninzokaleka mba mulalu bayirotyakaleyomba so okukwatibwa kw'abantu baffe kati oli international designer naye kati n'ekibaluma ani atungira bobi esuuti ezo n'anyuma ffe tugenda ebufalansa naye era byetuleeta byebyo kampuni ya naitiro namba jajjera bwatowa ani atungira omulenzi ono empale nezimutuuka ekooti nemutuuka ebweziba ovulo nebanga yeeyo ebyo nabyo bibaluma ati bano bemulowooza betulwana nabo mwemulowooza nti bakitalo nnyo bolowooza nti bakitalo nnyo ne bano baali bayeekera munange ebibaluma bitono kati gwe kanyamunyu